This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Nzina waliwo musajja mukulu, okay? Ye yanfuula domati ye. But I hold back myself from giving him a piece of my mind over one thing. He's above 70 years old. Kati buli mtunula mbwendi nempiba ngati tata wange yafaali na 9 kati yandibadde ali na 10. This man is closing into his death period. Nyizo mugamba ekimukutula ne muleka na njolonga. Okitegeera? Sajja kyowe. It can trigger my hormones. Ne muyisamu ey'amajegere. Nze omungamba ne mukuyisizaamu. Fede tuliiko ebyo nti musajja ayinza okufa. Kasita yejja mu line ng'agenda asisinkana bajjajjaabe. Okiraba? Nga naye afuuka jjajja. Omugenzi. Tutandika okusaba. Jjajja ntaasanga wano. N'akola direct intervention. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Gichuse tunolena. Oh, why? Saba. Good morning. Omukulu ono mukoleko. Katwino shooting andi wano ku Mawanda. Ulira. Faba kufaako we tukado kolera leero naye ono tukasaameka. Situkawo ngambye eki. Situkawo. Buli kyoyagala bagenda kikuwa.
gwe bw'otuuka wano ku Mawanda Road nkubira oba bw'oba osimbula nkubira tukuwe piini. Obeera nnyo smart ennaku zino. Biri ebintu ebi. Either oli mwavu nnyo. Kati bw'otuuka ku Javazi wano eka mwokyango nkubira. Wafunye ssente. Kuba kumpi naawe. Oba olina. Neze dakika nga mmeka. Omupiira gw'oli. Ebi. Waliyo abantu. Zinakusanga wano. Nga bw'aba omwava aba smart. Kale. Anti awe impression. Bambi jangu va mbuliri. Ando omuntu bw'abeera abetasooka okwoza emmotoka. Aba muzibu wa kudawutinga. N'ekirala. Omanyi nti bw'obeera smart kyangu okukanga omugagga atali smart. N'omugamba sooka mpe emitwalo 2 ekyo. Gundi genda okole bwoti. Naye bw'oba nga toli smart. Wakazuukuka. Kiba tekikola. Naye naye ndi wano ku Mawanda Road. Ennaku zino sebo osulako ne blazer. Kati ku bisatu ki? Either oli mwavu oba wakutte ssente oba olina ssente Martin Road. Olina kati bw'otuuka ku kafe Javazi wano eka mwokyankubira. Kuba tuli kumpi naawo. Naye dakika nga mmeka? Okay. Uncle Eddy mubadde mugamba ki? Bino byani? Sinikira muli ebinnyo byo. Abanene nno luba balambirizi. Tubadde wano. Junior n'akwata wansi ne waggulu. Omwana wa mirundi oyo. Ekizibu kyeki? Akutte wansi ne waggulu. Ayina essimu gy'akubidde omusumba wano. Muganda wange. Nze nja bagamba kimu. Buli alina kyayagala okugamba munne. Akimugambe ensi ekkakkane. Kuba ensi eri mu kubumbujja. Ensi eri mu kubumbujja. Okiraba? Buli alina kyagamba munne. Alina kyagamba munne. Akimugambe. Naye bw'aba akimugamba takola akantambi. Akaliwa. Saagala apology ate ndi musiru bye nayogera nali sibitegeeza. Oyogera by'ono defendinga. Njagala nga you are ready to fall on your sword. Nti nayogedde kino nabadde nkitegeeza. Fucking idiot. Ogende maaso. Oli omusajja akusisinkane. One on one ng'oli ready okuyimirirawo. Naye sheena ekyali na producer. Tetutegeera oba wano wali watya ati director. How is the table? Magirasi mangi omukulu bw'ali akubumpwanji. Mukulu tomulumba nnyate. Manya wokoma. How is the set? Bino bijje wojjawo bino byonna twala. Amazzi galekeewo. Ojjawo. Naye bunaabuleke nkyabulyako. Olubuto lulina engeri gye lunnumamu. Gye sitategeera. Naye. Kino ekisaati buli wekyambala bangamba ndi NRM. Oyo bugerere yantama. Oba oli NRM obeere. Omanyi kankubuulire abantu batadde ekifuba kingi ku nsi. Naye ne beerabirayo some very little minor things. Are you happy? Gwoli buli lwabanga akugamba ebyo bisimanyi oli NRM oli wa nuupu oli waki. Osookanga n'omubuuza oli musanyufu mu bulamu obwo. W'olyawo. Abeewuwe waka basanyufu. Omanyi nti abantu bali mu public batuteekako ekifuba. Gundi yagambye bwati. Gundi tayagala Bobi Wine. Gundi ali bwati. Naye ng'asula akukuna alinga nga lumonde mu kikata. Nga they are wasting a lot of time on us. Nga naye mukazi we enkeera agenda kunoba. Kweganga tafundayo na ku mukazi we budde bumulabirira. Okitegeera najja n'amalira obudde kuggwe. Yambala kisaati kyo. Naye nze kyembuuza olubuto bwe lukulumaaluma ng'ofunayo ku kyokulya ng'oteekamu. Olubuto bwe lukuluma ng'olyayo akantu. Kiba kitegeeza lulina kye lugamba. Buli we lukuluma ng'olyayo akantu. Okay. Yes. Nga sebusa omukuuma ng'ali busy. Butereevu. Nice one. Okay. Kati jjako tutandike show. Jjako tutandike a very hot show. Jjako. Welcome to a world of relaxation and rejuvenation, where stress melts away and tranquility takes its place. Close your eyes and let go of the outside world. Our highly skilled, very professional therapists are here to guide you on a journey of self-care and renewal. Whether you seek the blissful relaxation of a Bethel shear massage,
the therapeutic benefits of deep tissue work, or the balancing energy of a hot stone massage, or a Turkish bath for intense exfoliation and a body wrap of super skin hydration and nourishment. We customize each session to meet your unique needs. Take this time for yourself and unwind because you deserve it. Thank you for choosing us to be part of your wellness journey. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Sebo mwami Sendi kaddiwa. Ndi musanyufu. Mukadde waffe. Nsanyusa okulaba. Akagambo. Mulina abaana bo balina ebigambo bisatu. Naye lwakuba simanyi lwaki tebanyiiza. Ne bwe boogera ekisi bafaako nze nabavaako. Ekisooka bakuyita mukadde waffe. Akati bw'obeera musiru ng'okyamuka abaana bampa ekitiibwa abaana nga weereega oti kumba abaana bakuba. Okiraba? Tu omanyi olina okugenderera kivalaba nze saagala bintu ebyo anko oyo wa olumu oli abakukubira bukati bwagamba mukadde waffe gwe nga naawe owaga ndi w'amaanyi abaana bampa ekitiibwa kyabategeeza mukadde waffe nti okadde ekiri amazima mukadde waffe oba oyita mu 7-8 naye omulekerayo ekyokubiri Shalom n'entambi balina ekintu ky'okumpita Aladiini kyeki mbunalukalala I don't mind them. Wakati bana nakalala mbwe Emmanuel. Ako nako sinnamanya kinaye. Befuula mu tebategeera linnya lyo. Ekyo bakola kooli eyagambye nti nze nayogeddeko ku mannya gaabwe. Abulira. Waliwo nze oli agamba nti tamanyi linnya lyange. Nze siba na buzibu naye. Eyasembayo kikola namugema. Tali kiddira yali bebe. Bebe Lumunga agandi. Omanyako kakibuuka. Njagala okukategeeza olina mugayi kakibuuka ke kaliwa kano kabiiso ke mukola nako nga nange bambuulira saatawaana nga ngamba muŋŋambire Kakonge nti alina okweyisa obulungi ng'omuyimbi. Kakonge yani yono mutabani wa Bidambi omutoototo awo ayimba nga nange mulaga nti simanyi linnya lye mmanyi lya mukulu we Kakonge teyaddamu kimpita kubanga between you and me bebe kulo oba omukoze bubi nnyo bw'omulaga nti tomanyi linnya lyo manyi lya mukulu we kakati n'aba abaana okumpita Emmanuel tufaayo nina gwe nja okuyita John mumulabe ng'alinnya ekisenge ajja kumpita Emmanuel muyite omanyi mugambo ono John Mirundi oyo agenda oyo nga si ye John Mirundi nga John lya mukulu we mujja mulaba ng'alinnya ekisenge ng'ekyo ng'akiwalampa bwati mugende kiki awogabe nti my brother Sendi mugende nedda nayogerako akantu katini bwe kati nekakunyiiza jamunaye nange ke wayogera ke njogedde nange njogedde kano kati ate waliwo omulala asuubula eddagala alisuubula 10,000 alitunda emitwalo 5 oyo nja kuleeta alitunda ku 3 oleete mumbwa mulange ndeete mumbwa ngamete mumbwa yino ono agibaguze 5 ono we 3 wuno owulire omanyi omuntu omukwatanga teriyo omuntu ne bw'aba afaanana atya n'omukwatira ku mugaati n'asigala nga mukaka nze buli muntu nina ddoozi ye naye saagala gikozesa kuba bakola ki bansesa bansanyusa ndaba abavubuka abali awo mu lujja abawonoona ebintu Some younger boys oli bwakyamuka bwagula emmotoka gy'atasobola makanika bwamuleega kiraba bw'omuwa amagezi bw'atagatwala era yagula kawunda empya nga injini bamuteeramu ya vits. Wuliriza namugamba nti genda ogule paso sisiri 13 mafuta enywa mpola ojja kutambula ojja kuba n'emirembe rasta nga bamulaba afuluma paso muganda wange ajja atudde. Do you know what it matters? Sitting kutambula ng'otudde buuza parks mutyaba abeera ku bigere enkuba etonnyanga lw'olimanya nti oba mmotoka ki oba mmotoka ki y'amaanyi so abavubuka abo naye mutyaba yagamba ye kati oba okuba waaki mutyaba mwagala nnyo
mwagala nnyo yawuliriza omulanga gwange ogwokugamba abavubuka abato bazaale kati abo bamutyaba agenda kuzaala abaana be 8 agenda okuweza emyaka 5 ng'ali mu semi-retirement amaanyi gamuwedde inkamu ntono takyali muleebuleebu naye omanyi kyekitegeeza okubeera ng'oli mu myaka 6 ng'oli ku kabenki weekulula onoonya kapapula ka please alaawo oli mu kunoonya kifo kya S1 w'ebuddo. That is the worst thing that can happen to an old man. So anybody below 30 osaana ozaale. Nooza Ntambi okiwulidde. Okiraba. Oli eyo Ntambi alinayo akaana kamu. Bwe kati. Kati oyo Ntambi abadde asaana abeere ng'alina abaana be already nga 6 mu bawala 4 ab'enjawulo. Okyoka bannange lekeraawo. Eyo nayo nfuga ya gavumenti. Lekeraawo. Lekeraawo. Now anyway leero mbadde nzize nga njagala kubuuza gw'oli kazini wa Kamiiri ebigenda mu maaso obiwulira obiraba. Mbiwulira. Omwana yasooka n'aleeta ka vidiyo n'agamba like my uncle Sendi mwe mwetoolodde daddy mwe mumuwabya. Kati eggulo loli yatuwaddeyo n'agamba abateesateesa simula biki I don't care. Nawunzika nga atusuubiza nti ate agenda leeta bwino w'aba grandparents ku YouTube ye. Omwana oyo ayogera a very very pertinent issue. Okay? Fenne tulemye okwogerako. But in the wrong forum. Ntegede kyengamba ensonga gyayogerako nkulu nnyo ate lwakuba nti abantu baffe abantu abasinga tulowooleza kumpi naye abantu bangi are fighting addictions of different types. Wali ne ba sexual addicts nga yewa sexy nga yaba ayagala kwegatta 4 times 1 olunaku obuwala buno barawundi 4 buwala buna. That's an addiction, but depending on the age somebody could think nti awo wakabi okitegeera. Kakati niwabayo abantu nga they are fighting alcohol addiction, abalala drug abuse, abalala sagala nnyo manyi betuka ku drug abuse. Sitera kwagala nnyo kumenya bika byanjagalwa nsonga bw'obimenya nakizuula nti omwana alaba sheeno badde tamanyi ayinza okugenda n'agati Sendi ayogedde ne ku kino kangende nkigezeeko. But ebika byenjaga ebyenjawulo both ebiri manufactured nga makerenda biki ne natural herbs like weed. So what that boy is talking about is good, but problem yange ne Abba Marcus. One, I know abentegeera yange bendowooza yange tuyinza okuba abatono omwana ta addressinga kitaawe mu public forum ekyo sikkiriziganya nakyo. That I will die with it. Omwana oyo bw'abanga byayogera nga bw'ayagamba nti ayagala kitaawe amuwe ekitiibwa, he can access him. Chameleon in whatever state tasobola kuwulira simu n'abamugamba nti Abba Marcus wuno akubye yagiriko n'atagikwata. Okay? Oba bw'aba nti okwogera kumukaluubiriza aka video yandikozeemu voice note oba video call nagiweereza taata navuga nti taata kino kyenkulowooleza onfuna bulungi n'atajja mu public. Tu bajjajjaabe abaagazaaki otegera kigamba Chameleon is 40 mukyala mayanja ekitone nnyo muwe emyaka 6 mwegi. That boy is 18 or thereabout. Omwana w'emyaka 18 ekikwogeza ku mukyala ow'emyaka 65 mukyala mayanja ne mwami mayanja ow'emyaka 75 kiki? Omanyi
tulina okukkiriziganya nti waliwo wookoma n'okuwabula. Realistically wabawo omuntu gola noga ati kojja kanjogere neono kojja omuto gwe tutuukaganamuko mugambe tigamba kojja. Otegera kyengamba mu family mbamu ne protocol igamba nti anko wange oyo sisobola kumugamba kyenjagala kangambe anko Kasuku ye yatuuka yali ku level yemu naye yajja mugamba nti omwana Sendi alina ensonga ye bweti ne bweti ne bweti abadde agamba bwati ne bwati. Omanyi tetugezaako kurecreatinga the clock nga tulowooza omanyi mulembe gwa .com my foot okiraba nti .com bakugambye nti emmere kati ogiyisa mu nnyindo because omulembe gwa .com. No, omwana era yenna njakazza mu luzungu mu dakika ntono nnyo omwana ave ku bajjajjabe mu ranti ze zonna ne mu byonna byayogera oba bakyamu oba si bakyamu. He has no moral authority to address his grandparents. Awo aba ayiseewo kitaawe very good but not in public. Bajjajjabe ekyakite alina basenga be alina bakitaabe. Okay, Palaso is very level headed. Hamukubire hamugambe nti kino kyendowooleza bajjajja bange mbadde njagala okibagambe. Abba Marcus, I hope you get a chance to see this. Just like you don't care about what people like me, if at all I'm also involved in your rant, say or think about you, to the contrary, I care about what you say. And this is your message. One, you raised a very pertinent issue. Thank you very much, young man. Two, the issue you raised about your dad. Thank you for one reason. Yes, so many people have thought about it. So many people have the same feelings as you, but we have all let you down by not addressing the issue. I have a bone to pick with you over the following issues. Please don't address your family issues in the public. You are playing in the public gallery. Trust me, it will come back and haunt you. Two, it is better to address your parents privately. I'm sure you've told your mom, with whom you stay with in the US, several issues where you are not comfortable with her or you don't agree with her, but not in camera. Do the same with your dad. Make a video, send it to your dad, only your dad. Three, you have no moral authority to address your grandparents. They are very old to be talked to in such a manner and by a young man like you. If you are aggrieved by your grandparents, kindly give them the due respect. Find an elder, find somebody in the family, find your auntie Josephine Nabukera, find your uncle Pius Mayanja. They are way older than you. Find Uncle David, find Uncle Kasozi, talk to them, pass on your grievances. Handle issues in an African way. Much as right now you might be an American citizen, you might have a green card and whatever it is, it will never take you away from being an African and a Ugandan at that. I don't want to blabber for so long, but please, yes, you are addressing very good issues, but in the wrong fora. Kadate batasobola kuba accessinga bonna bwoyogeddeko. Tekisoboka. Anti ali America. Waliyo ebintu byenjagala okukakasa. Abba Marcus oba maama we basobola okufuna Palaso, basobola okufuna David, basobola okufuna Kasozi, okiwulira, basobola okufuna Josephine Nabukera. As a matter of fact, okitegedde ensonga zeyayogera nungi mutuufu naye waayise si watuufu. Andalekerawo okuswazaswaza bajjajjaabe. Okay,
Yeah, whether they made mistakes, error is to human. Fena tukola ensobi. Naye onzize ebbali nongamba omanyi Sendi tie omwana omuyisizaamu gunduuza tekibadde kirungi tie lwaki tolwensonga eno neno ti mugolodde mu bantu okutangira n'abalala bayinza okweyisangayo obutakikola nti oba naye omusajja omukulu kyomugambye musajja mukulu alina emyaka 7 nze nina waliwo omusajja mukulu okay ye yanfuula domaati ye but I hold back myself from giving him a piece of my mind over one thing. He's above 70 years old. Kati buli lwemutunula mu bwenti nempiba nga nti taata wange yafa alina 9 kati yandibadde alina 10. This man is closing in to his death period. Nyinza omugamba ekimukutula nemuleka nanjolonga okitegeera musajja kyoyo it can trigger my hormones nemuyisaamu ey'amajegere nze omuŋŋamba nemukuyisizaamu ffe tetuliiko ebyo nti musajja ayinza okufa kasita yejja mu layini ng'agenasisinkana bajjajjaabe okiraba nga naye afuuka jjajja omugenzi tutandika okusaba jjajja ntaasanga wano n'akola direct intervention omuŋŋamba nkuba akaama manya wano so bulijjo nyalafuna ndowooza ya Sendi Junior ye yayawukanyeeko ku nsonga eyo era ye yagambye nti famire okeera ku makya siba ekiri Junior nti okeera ku makya n'obeesonyiwa nena kyengenda okugamba kiri bwe kiti Junior awendowooza ye eyo yiye nze yange okiraba nti kyova olaba nze mba n'opinion mpa ndowooza yange togivaako sigivaako abantu bavuddeyo gamba nti people are going through things with their families kyekipushinze omwana ng'oyo okuvaayo okwogera abalala ne bagamba nti oba ayinako omuntu amuli emabega ntambi yagambye nti Abba ye masiki waliyo amuli emabega kakati yamupushinga nina kyenjo bagamba olwaleero okagamba ensi ntabangufu ensi tulinganga abali olaba boiling pot nga ebijanjalo biri mukasefuya bitokota ensi bweri trust me buli muntu bw'abeera wa mazima alina ensi weemuleegedde alinganga lukoba lwa jita in one way or another, financial, sexual, economical, social, emotional buli muntu alinawo weyeregedde ng'olukoba lwa jita okiraba kakati naye ate tekitegeeza genda kuba nakuyona bizibu byo bantu oba kujjamu saati kulaga lumbe lukuli mabega lwe luyimba lwa Dr. T kaba mpola ng'oli mu kisenge kyo okitegedde kuba buli muntu alina ekimunyiga but by the way bino byonna nga tubyogera abantu nga Abba Marcus ne baganda be bonna you might find nga they need some psychiatric help. Yes, and that too strong. Kale kale psychological therapist. Better go about psychological therapist. Why? Umanyi mu nature omwana olina kubeera ne maama ne taata. Akati okubeera nga ate muli Bulaaya. Ebulaaya waliwo ekintu bagiyita culture shock. Wano bw'okyogera culture shock, people won't understand you. Naye waliyo ebintu jakuba ekyokulabirako kitono nnyo. Do you know the feeling you get ng'ofuluma Heathrow bw'oti? Kati abaddugavu bawezeewezeemuko. Naye just imagine ng'olaba abazungu bangi bokka the first time do you realize the shock you get nga tolaba baddugavu ng'olaba bazungu bokka? Oba omanyi bw'ofuluma wabweru w'ekizimbe bw'oti nga leeni mukaaga zidde eno leeni mukaaga zidde eri
ng'omanyidde Masaka highway luguudo lumu etwala n'emu etwala luguudo lumu ebyo ebibeera eri kwagamba oba omanyi nti waliwo racism eri ebulaayi eyo eri institutionalized oli tayogera naye akusanga let's say ku bus stop n'avaawo oba n'otuula mu bus ne wasigalawo ebifo bibiri buli muntu n'agaana obituulamu nabiraba ku train ebungereza n'ositukawo bwoti nga bus stop kogenda oba train stop kogenda etuuse abantu babadde bayimiridde basatu ne bajja ne batuula akabonero nti gwe abadde babadde bakulabanga nkima so era abali mu America abalina organizations mwandituyambyeko ne mwekolamu omulimu to offer psychological support to people who have migrated. Omukazi ali omu alina abaana bataano, they might be too much for her, she might not be giving them the enough dosage of parenting. Kati nga bino bye tulaba omwana okuvaayo okuyisa mu jjajjaawe gunduuzo okwadressingira kitaawe mu public are signs of lack of proper parenting. Ate kino si kyogera nti disrespectinga Daniela. No. Mubongako mu respectinga nnyo Daniela. She's been through a lot, but naye muntu alemererwa. Kiringanga saawe eno kasuku bakutenda. Naye nenkwata family yange. Nenkwata ne family yani. Nefunayo ne family endala. Nenzi kuteeka ngandi zirabirire. You break down. Mera njolekedde amaziga. Okitegeera. You will break down. Naye nga wano olichi musajja wa maanyi oli mupambanyi okola otuko okola kino okola kiri income eyingira kwamba you are handling everything. Naye sobola okusaako akazito naawe. Ne bagamba ikasuku bayaba ennaku zino. Omusajja buli dakiika asinappinga kumbe tabu tichi tisendi yamuteekako omugugu gwa famire yagulabira yabaliza yabambaza yabanywesa yabatambaza yabasuza yakola buli kimu. Kati ne Daniela, she's good, you understand? Yeah. But the burden of looking after 5 children in foreign land by one person can cause her to break down and fail to look after these children well. Yes, kyekingambisa kiri psychiatrist mujjeewo that there was psychologist. Era wandisanye n'ogendako mu America gwe community psychologist gwe tulina abaana abo n'obakwatamu. They might want a shoulder to lean on. Ensonga zezo bulijjo njagala Sendi ampeyo interview ku nsonga ezo. Mubuuze. Naye kano in addition to that abatulaba mwegendereze. Abamu ku bantu abakomentinga ku issues ezigenda maaso zonna si za Mayanja family zokka balina ebizibu ewaabwe. Kakati bavaayo ng'oli ewaabwe alinayo taata wa musumbuwa. Kati bwe wajjawo moment ng'omwana alumba Sendi oli n'alumba nnyo Sendi naye ng'ekyamazima talumba Sendi. Afunye muwaatwa waavumira muntu taata figa nga kumba alumba kitaawe ewaabwe amusumbuwa oba waliyo senga amusumbuwa. Kati abantu abamu bakomentinga olina omulaba ng'obusungu bwaleese bungi nnyo oba ng'awagira nnyo Abba Marcus kuba kyamutuukako kuba maybe ewaabwe alinayo similar situation naye talina busobozi bwogera byewaabwe. Kati najja eno nakola ki n'amalirayo angaye yonna. So be careful, don't mistake every comment nti omuntu ddala ali genuinely concerned. No, abamu bayisaawo byabwe ate n'abalala awo wafunide kakisa okwemala eggoga ku busungu bwe bw'alina. Abantu bali mu abusive relationships ng'omukazi amukuba
akati bwafunako wayogerera noloza nti musajja nga anyize nnyo kumbe yemala kiruyi kya busungu bwa mukazi amukuba buli lunaku amubeerako abakazi bakubira ddala kati abakazi bakuba abasajja abakazi bakuba abasajja kwekutula era omusajja yenna ali eyakubwa wandivuddeyo mangu n'oyogera nti bannaye eno ndi ku kikaliriro waffe tujja kuziika bajja kukuba ojja kufa ffe tetugana kuziika naye njagala manaja wa wano muŋŋambire yeffe bandi egenda kunkomyawo ndabye n'abaana abakolawo abavubuka buli Thursday eno bagita aqualonge eri wano ku Mawanda road wosobola okujja tulinawo parking bajja tuwa obulango baleete business n'ogenda byebirungi balina ne plata ennungi plata ya wano mpeterivu era gye tuswamye tiimu yonna gyetugenda okujja wano Shalom basooke bamuweeyiye bwomu omuvubuka oyo njagala afiibweko nnyo mu byokulya kuba bw'ali abeera mu kkakkamu akakkana ate anzijukiza gaayi alina eddagala lya suubula 3 n'alitunze esaani ogeze noga nti anzijukiza gaayi ne ŋŋamba kyebadde weddeko nga tanimbye mu kantu konna kankwate era kati abalabi balako bagamba agenda katatulimbyeyo kantu wadde tekisoboka kubaawo omanyi mwe mulowooza nnyombo nnimba naye ebyo byoyogera onzijukiza kati waliwo omwami babalumba ennaku ezo ewaka akati balina emmundu private gun bagitina mu mateeka naye omwami akuzeekuzeemu n'omukyala kati bombi bagenda ne baba traininga omukyala aba akuze asala enviiri kaviiri kato naye emyaka gigenze kati ababbi bagenda babazinda bawulira bakuba ng'omwami akka mu firing position atereeza bwati emmundu agitunuza mu mulyango aba agenda okuba omukyala namugamba daddi nedda situkawo lwe basemba okupima blood pressure yo yali waggulu ate wano mukuba esasa oyinza okwekanga vaayo nze enkube musajja wati neyekuŋŋaanya te muntu akuze alwawo ng'asituka bali eri ababbi bakuba oluggi omukyala nakka omukyala agaziiza bwati amagulu bakola bino bye babasomesa eimigaomanamuga mami nedda vaayo tofaayo pressure yange eri in check naye nzijukira bwe twasemba ogenda ku shooting range nze nalina better target than you omubbi ono neetaaga mukube bulungi okugulu ni kaapu njijjeko omwami abakka bwati abobbi byabava mabega namugamba tovaawo omukazi ne bamukwata embaddiya n'emmundu yaabwe ne magazini ne babibajjako ne babiteeka wali ne babasiba emigwa enju yonna ne bajeera nga bakyali mukikitana vaayo nkuba esabaawa nze nsinga ebyo byaliwa muyenga gwe ng'olaba mwami yakinyumya so ababbi bwe bakulunda alina emmundu babisasi babbi temudda mukikitana muze kansookeyo nze nina tageti esingeyo bakaddi wasiriwala enabasajja bakuba oluggi bali mu nze nsinga okukuba vaayo daddi mamireka nze nkusinga simanya puresya yo babasanga bakyali naye banaye Sendi kale tetujja kusukkawo wano olunaku lwaleero mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.